abagudde TV mu abalabi baffe abalungi ennyo n'abaagala programu eno byobadde tomanyi mu bugudde okuva mu myaka gy'enkaaga olugendo lw'aba Pentecote oba olugendo lupentecote okuva mu myaka gy'enkaaga ye programu ekutuusaako ebyafaayo ekutuusaako tubaamu n'okuyigiriza ate era okutonotono akati ng'omusumba Professor Simeon Kayiwa bw'atubuulidde ku makulu g'ekigambo enjiri bw'atubuulidde ku kigambo ekyejjigi mu programu mu pati yaffe esoose good news bw'atubuulidde ku kigambo gugudde ne tukimala nga ate kikyanyuma buli omu ekyagugudde akitegeera buwe gugudde si gy'emigugu gino gy'osiba n'oteekamu kasooli n'eppamba ogende ekaseese oba ogende bunnamwaya oba ogende ebuddu ababbasi gye bagga nti omugugu guteeke waggulu buno omugugu gwa mwoyo obujja okulimba okuwaayiriza okukontera okuwaayiriza munno nti akola kino so nga takikola obukyayo obwo bw'olutenteze obwo nekikuluma mu mutima gundi gwe n'omukwatidwa okujja lwaki okikola nekiganyako ebbanga lyonna ng'okyawa omuntu ono grudges ezo Professor boza ku mukwano gwoyo era akatwegattako mugamba nti gwe Professor Simeon Kayiwa gonna gamaleeyo nze Professor Simeon Kayiwa amalala ono yagogedde dda Simeon Mwesigwa Male Kayiwa. Hallelujah. Tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri twagala otutwaleko ku bulamu bwo n'omukyalo omulungi ennyo kati ayitibwa Dr. Syria mulabika mwagalana nnyo kakati obeera mu situation ng'oyagala okulaga ekintu nti ekintu kikyo kyobola nti mukyala wange muyita mukyala Kayiwa tonna ngeri baganda bange baali bagezaako okuyita mukyala wange nembaga mubiveeko mukyala wange yekka nzezekka haleluya era yensonga lwaki alina emirembe kakati endako baali batandise okumita mukyala wammwe mamuja mukyala waffe mbamufumba cyayi nga batali kumbonyawonya okumufumbisa cyayi nengamba tobafumbira cyayi wali mukyala wange nze kagwa ofumbira cyayi haleluya mama jangu ove omukazi ono kyovola alina emirembe gyalina lwakubanga ali personalized wange nze ne bugingo taliiko haleluya Syria ne Professor Kayiwa ani yasooka okusosonkereza munne ani yakuba munne olwasooka era mwaliriddawo kakati awo mala okunyonyola ebintu Yesu Kristo bwe yantuma yaŋŋamba wandaliko nabawala bangi nali sirabika bubi kati nga ekyo kireeta abawala bangi okubanga mukwano gyo kakati nga bagati abawala balungi bangi munsi naye Yesu Kristo yaŋŋamba ekintu nali simanyi nti andaba nti nkikola yaŋŋamba buli lwoteeka ku kamwako the lips of a woman atali mutuufu otadde ebintu bya sitaani ku kamwa kange akake ne mugamba nti kitya my lord na king naŋŋamba nti ngenda kwogeza ebigambo byange ngenda kwogeza ebigambo byange ebigambo byoyogera bigenda kubeera byange era bijja kutuukiranga nga nze bwe mbyogera ebituukirira n'olwekyo togezangako okusasigala n'omwenge n'abawala on your lips mu kiseera kyekyo mwaka kyawo nakatandikira ddala 1977 December oyo kakati nenkitegeera yes kakati
nemusaba nange ampa omukyala afaanana bw'atyo nga mulungi nagamba sagala ate mubi okubanga mbw ate atansanyusa maaso gange njamulungi ddala ngera bayibuli wegandi nga amaaso ge gasanyusa kubanga mulungi okulabako ne paati yange ey'omubiri n'ey'omwoyo njala mukazi we asanyusa kati nono mba ndi awo nga ndoota ekirooto ebirooto profesa nga bingi mulamu nnyo kubanga ajja kwebuuza nti noyo ngaalooseomanyi nemunaputesekalotera ekitegeeza nti ebirooto temuli sense. Ebirooto kubo lya Katonda lyayitamu okukolera abantu ebintu ku nsi. Era kasaba birooto okiro abantu bonna bolaba baba bebasa ekiro ne bayiye ebintu bimba bayiye niye baba balota biroote byona kola encha ebibuga bina ne bizimbibwa amanyonyi ne gazimbibwa amalagala ne all those birooto amalagala getulya n'ebintu kati no kirooto kino tekyali kirooto nti ate birooto ebimu bibeera mu vision waliwo ebibeera mu vision niyate nga webasi waliwo voice direct n'ebimu channel eyo ne Stan yagikozesa waliwo ekirooto ekya development ne channel eyo dreaming Stan yagikozesa n'omuntu agikozesa but there's a big part where God uses your dreaming. Therefore don't ever be tempted by the devil okukyawa okuloota ebirooto bya Katonda kubanga ni Bible etugamba nti baliroota ebirooto balikola biki baliragula bitufane bityo ate mu kulagula balisambira ennyuma ejanzi ebintu ebisinga obungi ebibaddewo ku nsi nga mbikoze bamatumala kubyogerako ne Yesu Kristo mu kirooto mugulu nimbiwuli abantu ku nsi nebibeerawo. Tugenda ku kirooto kya Dr. Syria Katonda kya Dr. Syria nige kulaba nga ndi eyo mu Europe nsi ki mbunge Bulaya nga ndi mu kanisa nga tefana mu eklezia ninga kanisa temwali mu bawereza muzina ali muzeka n'abantu abali bazze ne bamalayika abaliwo bamalayika nga bayimba bwe bati Katonda ngawe yakikola bwe yakimanya era bwe yakikola bayimba Katonda ngawe yakikola bwe yakimanya era bwe yakikola nga siruli ankomulamu bwange olimba fana bwotyo omukazi malayika nandeetera omukyala nga ningi gyayambaddemu nendabika gyalabikamu bwe mundetera kakati naafuuka mukyala wange mu kyaki eyo netufuluma ebweru nga mukyala wange abantu bonna bakola ki bamunkulisa kati abakyala bonna abalala bajja nga sibakkiriza ninda oli kakati nagenda okulaba ndi artist kinava nkuba ekifaananyi kya mukyala bwe nalabye ku lupapula nti buli sisanga mukyala oyo sigenda kukwasa nengenda wali mukwano bamita Andrew Mugalu ndoza wali omumanyi watumutubuulirako yakulabira ekifo kino ekyannamirembe nenkwata olupapula yamugamba mukyala wange genda kukwasa omulaba yono kupapula luno n'alutimba ku gundi mu kisenge ewuwe kakati mba ndi awo ndi mu ofisi yange yali mu kanyumba kali akasooka nga ndaba mukyala omuwala azze ng'ate bamuleese mbamanyi kakati n'abeera awo najjanga naye bagenda okuddayo nalaba nga abavubuka baaliwo mu kiseera ekyo bapadde kayiwa ono afudde abaaliwo bangi mu biseera ebyo balekanga ekifo nga yomanyi nti padde kayiwa bwe yafudde babadde balowooza nti zino programu zetuteeka ku wudi zadda kakati abo baali balonga nibo bajjanga waka nga bali ebintu byonna nga tumala okusaba n'okutendereza nebifu byange babifunye naye nga bandekera ekifo nga kijama onankwatirwa ekisa n'asiimulanga omukyala Syria bwe nagamba asiimudde abala bonna bagenze kakati n'alyoka agenda mu kayumba kafe kano akesaidiaki eyo kinava olumu muyita nemugamba nti njagala tugenda tunyemu kakyayi tugenda mu mpiriyo
nga wali bw'amaanyi. Nali kati awo ngati bantu bampa ebirabo olw'ebyamagero. Obulamu bwange tebuli nnyo ku collections. Wabula sizoogerako nnyo. No. Nze abantu bansipa ebirabo olw'okuba nga balaba amaanyi. Tosabye ekimu kya 10 ku mikutu tuli mu period. No. Abantu bampa ebirabo. Kati mbeera olw'ebintu byampa ng'ebirabo byabwe. Akati no nengenda nemugamba wandika kabaluwa empandika kabaluwa empanyanga mama we nemugamba nti njagala mama wa amanya yani bamwita Julia Lule ye mchalo yali omweru mukulu yakafa yamala emyaka 10 munsi. Julia Lule yafala wenda kufanana nkiwono iki tukirina samwe yandoza mero ya indwanga kinda. Okay mero yakati yafa yakati oyo nimwandika kabaluwa nti njagala kunywa kukachayi mu Imperial Hotel ne Syria. Kati nampandika erinya Syria osalako sale obali wanvu. Yes Syria. Bamwita Syria. Syria You are breaking my heart. You are breaking my heart. She crashed. I was crushed by okay. Kati ne bukira kola nekwata ki nekwata akubona nikamwandika nanze munagamba no problem. Omukyalo we mugende mu chai netugende tume chai etoga bino na biki munyi biwo yogere kitegeera ninga mu ka motive kanga da face ejene labya mu kiroto ngaje nyimye naye kiraba mugamba wayi ani bwe yafumbirwa boli fumbirwa olifumbirwa ani natali okunyonyola ebintu byonna byonkwata ku byonna nti niko ganga tumala biseera nze tumala biseera nze gwagamba nemugamba tatinzi yogogamba si atafana munganzi lwaki tutwalya mudalazi nakola ki nakati nze nzikiriza tugende mami or daddy wa Syria yali afadda yali musomesa bamuyita Asafrule yali musomesa kati asomesa kwegamba mtata wange yali akugamba kimala kenyama ompe gumba mungeri eyo kati no netuddewo ntwakomawo yali bano kwanje yali msee ekyo nga ali around okuyamba abantu. Yesebo yakati nemukola ki netumutegeeza nakkiriza kakati yakkirizanga twamutegeezanga 17 April 1981 kakati nga 16 May ngetubanga embaga atenga program tujikula mwepo tushizemo kyogera kakati tubera myaka enaka bimwenda zipakozesa okuplanning embaga etufumbiganwa era kyakituufu tuwulire embaga mudakika 5 n'ebyalo embaga igamba ebisale byali bibi nnyo mwaka ki 81 bibi nnyo ebisale byobotettu yesebo mbitegeera kakati tewaliwo soda nga tosobola kufuna soda anywhere kujja kwa minister ya recommendation ebisale bya binayisa 81 kakati nga wanga yange 79 yaliwo mbisala bya binayisa rete wali soda kati soda ngona kufuna permission from the minister okufuna equity soda oli mutufu soda ya mtuwa ya minister of rehabilitation no kufuna soda huo kati tukweta makumi abiri za fanta zokka mwafuna nnyo mpisa abantu bisatu ne batandika okumuteka mu amazi twafuna 2 minister yatuwa 2 zokka za high table yesoda olwo abantu batunuliteko otya kubanga kitwayiye bwe tuti tukole omubisi gw'enjuki omuganda netukola omubisi omuganda pipa namba temuzeekana ekigweki kyekyo muzeekana kakati nga tetusobola tewali motoka zitambuza abantu kubanga emotoka bazibba okutambuza abagole nga babajjamu nebakubba abagole batambuliraga ne ku tractor bakimanyi
mukirana mugumu abagole batabulira ku ne wheelbarrow omugole omutwala wheelbarrow esombo musenyu kakati bisa byali bizibu nnyo kakati nze nga tulina okufuna reception yakobera kumpi nnyo wali mukwano gwange mukulu wange Bishop Kauma Church of Uganda kakati nga lyetugatta kakati ningamba atufunye kiki reception awawe awaka abalokole lwaki abapentecote lwaki kayiwa atali mu pentecote yabagasi anti kakati awo Paulo nali sinaba kufuna kiki license ya wano Full Gospel Church yali kati atawo Full Gospel Church utandikwa baso balowooza nti si mutuufu kakati nolwekyo nenti ayo genda bayinza kuŋŋala Full Gospel Church nenungi naye obutategeerera omwana omuntu wajja ku kyalo kati nyindika omuntu wajja ku kyalo nga mupya wambula embwa oba embuzi ne malebula oba ente bagamba yabagibbye kubanga ebbanga lyonna bwabadde nga tajja yakajja nga tana kujja lwaki embuzi zibatese ekyo wakitubulira mu programu yaffe eyokubiri between you and Joshua weti wenali kati nga nange nkitegeera kati ensonga lwaki kabanga tiwano ate kasi oli mulokole kubanga yali mulokole kakati ne batuwa ebirabo bingi nnyo embaga yali reception yali wali embaga twali mufekka mu kafiido onakuwola okutugatta batugatta ne mwanyina ne sister wa Dr. Syria bamita Mere Sendagire batugatta bo bali ba deaf kati netwale n'abantu bangi nnyo abampekeze kyali 16 zali 16 kubanga mama zinaina 12 mama Dr. Syria basiba family yonna basiba abagole bamanyi okukola design efana bitu batukola ebintu byonna ebyetagisa okwanjula tekwali before we got the letter eyokwanjula before okwanjula katona kuberawo nali ndasanga mkyalo lule mukubwa namugamba mpaka olwangi naka permission nensawo PP1 went na Syria tayina banyina joge na wa mama nga je bali ne yenga wajja kutandika okuleta ebyeddiini kono ndi mupya bajja kusaba enkoko sejo enkoko tozirina kakati ningine nkola ki ningine mu cathedral nikawaayo kati bula tukapete katono netukafula ko kwanjwa nebasaba sinyi 5 zalinga mutwalo abiri kunyula lero ezaliro basaba mutwalo ogwo kakati butatuka embaga ebirabo byonna ababbe omukyala bamita Nyanzi wali omusajja omukyala Ebalasto Nyanzi yebba Ebalasto Nyanzi bana mutegeera ya iliko ne mukulembeze wa DP bawo kibiina kya olwanyawo kati oyo bebatwe emotoka omulaba bamuta mukyala kabalemu yatwe emotoka zaabwe ono yaguze mu kimpya nga ne yali mu government ngekirizi ne pick up kakati kutwasa ebirabo kakati ebirabo byonna bali batukalomanga babaga babirinze ne mundu emotoka namba n'ebirabo byako abamajje g'obote ne babibba kakati tutuna birabo byambaga ekyokubiri ebifaananyi by'embaga nyako bitono ebiryawo bitonotono waliwo omutumbu yabinkubira naye ebifaananyi by'embaga byonna omusajja bamuyita Lwebuga abatulaba ebifaananyi Lwebuga yali musajja w'amaanyi nnyo mu politics yena kamera nga yakuba sente yali azabwereere yakubanga kamera nga mulimu ekimyaso netwetegeka nga temuli firimu nzira kumbaga ya nina bisakiro abakole abangi abafere batandika dda olya tufera ogera kunonya pani tibiri olwanya nenyira ati manyi efirimu teyalimu ninga niyo yakubakuba ngabo kasitaye bagamba niye kugamba yatukubanga temuli Simailo ni musimayiringa yina ndifete kabuchimu ninga te say Jesus kakati ekyo omugugu ogwebibyawo bwogubera ko ngatogwende nyiza okukuliba abagole kati ekyo yeguguddo say Jesus inga walaba
kakati n'otyo bikyali embaga yali bwetyo kakati bana ekanisa Awaka. namirembe Christian Awaka. Fellowship bwemukomawo muleke ebirabo awaka nga tewali kitanda ekitanda kyalinsulako nali nkyeyazise nali nkiguze mukwano gwange bamutadde ebirungi yakinguza siringi 6 naye nasasula emyezi 6 abasumba nga muvudde wala kituufu Katonda ajja abantu ku lubungo n'abatuuza n'abalangira nga abamanyi ebyafaayo abasumba ba Uganda Katonda abajje wala olugendo lubadde luwanvu nnyo Katonda abajje wala ndabye abasumba ku bigere ndabye abasumba mu biwempe ndabye abasumba nga babuulira watali mizindaalo ndabye abasumba ku bugaali ndabye abasumba n'obukooti bukakokola tondeka nnyuma ndabye abasumba mu lugabire ndabye abasumba mu butangali bw'emmotoka ndabye abasumba mu mabenzi ndabye abasumba mu makanisa agawedde ndabye abasumba nga batambula ebyalo byonna njagala okugamba omulimu gwo bagukoze nakati bakyakola Mukama yeebazibwe kakati nengatako n'ekyokubiri kati akatado kategedde bulunkanko ng'obugatta wamu kakati makati wabeerawo olwigi makati kwegaba nobeerawo awo olusozi awo makati omwoyo bakakalala ningo bigasewa muninga mutuufu sibuliri bwe kwegama aposo Alex Mitala koti aje yazikawalala empale walala kozi aposo Alex enkato wazijjawa oyo yali bubi nnyo oyo wali bubi kubanga teyenewa ne congregation tena watandikira kutandika kukola ki tena church embaga wagiriko ababumbuya n'abantu yali bubi nnyo aposo Alex Mitala wali bubi nnyo n'omukwano gwange era twenkana mu mbeera yempi nze Pastor Joseph Musoke yanjazika emmotoka nangu yampa $100 yampa singi 10 olwa Kenya nogula amasuuti mukwano gwange tamalisa ankunyonyole nandite ekimbalo kijja kwerabirayo akati nge wiki emwe egenda kola ki ndwasigala wiki emwe yembaga sente ze tugenda okukola ki okukolesa embaga muganda wange yali wati wali muganda wange omusa kumwogera yajjaawo nga tetuli namanya we butuzisa nazikwata zonna nazitwala kakati natulekera kanoti nti mbadde wano mwebale nnyo mbaddeko wano weti Katonda wakuwemu God bless you kyokka nga atutte sente zonna embaga esigadde nnaku ntono nnyo sente zonna bazibbye nentuuza abantu mu kyama nga tebikyali byakusonda nembaga amasente zonna bazibbye nobeerawo abantu abamagezi ab'amaanyi abamayanja nkanji abamukwano gyange abamanja nkanji abantu ab'amaanyi bajagala nnyeno abo nabona ne basondera sente ne tukibikkirira katukigalewo Katonda akwadde abaana bameka mufumbo abaana 3 boogera amannya gaabwe ntandikeko walako wali abaana 2 abaafa babiri Moses ne Paulo kakati before marriage nga kyali makerere wali gwe Nazari bamuyita Anne akyali mulamu kakati ya mukulu mukazi wawe kitibwa nnyo mukulu nnyo kakati akola mu banka akola emirimu gino bya NGO amanyi kakati wali omulala gwe nazaalira ddala kyama kuzaalira ddala omuntu gwosazeewo n'omuzaalanga gwosazeewo adopted kubanga gwosalawo oyo kati oyo adopted bamuyita Harriet yafumbirwa yafuna omusajja bamuyita Mulongo abali biological kati abaliwo bali baana 4 omu okwabo Aaron mfumbo n'oyo gwolaba oyo ali mu studio wano kakati mulaba bamuyita n'oyo gwolaba oyo yerinnya lye yani oyo mmere kayiwa nakakaawa namutume ddala bamuyita Jeep kubanga emirimu agikola ekintu ekiremye kyonna alina omutwe
okugisaawo ipo yadde oli mu studio naye tukulamusiza nnyo abagudde kati omulala Debora Nakayiwa bonna basomye degrees bazirina ki bonna osinga omwaka gumu abazzukulu abazzukulu obaita bazzukulu mu mulembe gwakyuka nze mbaita bazukis okay my zukis how many bazukis you have oyo alina babiri omulala alina basatu si bataano hapo owuliriza ddala wali mulala alina abana wali mulala alina era ababiri mudakiika zino Professor Kayiwa yingidde mu Cross Calvary Choir katuba tukoze tutya Katonda akubikulira atya okuyimba rhetoric kitegeeza ebintu byokozesa nawe olina okuba kona ebintu byokozesa ng'ogyeko Katonda okutuma olina okuyiya amagezi ne talent Mukama yakuwa n'omusabaazi w'omukisa ozikozese okusika abantu kakati ekyo bakita rhetoric mwakati kati yo nali muyimbi okuva dda omwana muto no ekyo wakitubuulira kati wano awo naye Mukama awo yampa ekintu ne musaba okwa talent yange amaanyi nampa ekintu ky'okuyiya ennyimba kyanewunyisa nnyo era tezifa era bwe gwasobola okwekizisitinga nga omuyimbi because before that I existed nga bwenyimba oluyimba toluma ne wiki but nekyalo ekyo tekirumanya ne kuba kwolwo niba oli mukwano gwange Derek yayimba ennyimba abantu abasinga obungi wano Kayiwa Village tebazimanyi naye nze kuba ensi yonna emanyi ennyimba zange ennyimba oluyimba lwakwata abantu mu Babiro abamisiri bali mu biseera bya Falaawo kati bakubirako katono olw'obudde producer tuweeyo just a bit of that Misiri luli mu biseera bya Falaawo babonabona era ne balumwa kyajja lwakuba nti waliwo bujeemu nga Falaawo awakanya Katonda we Bamisiri luli mu biseera bya Falaawo babonabona era ne balumwa kyajja lwakuba nti waliwo bujeemu nga Falaawo awakanya Katonda we babonabona nnyo museye kizikiza bambi ne badoba babutamanya singa bamanya nebeyuna mulokozi nakune bikankano tebyambize muluwulidde bulungi bayugumya ekibuga bayugumya ekibuga lwaki oyimba abamisiri bali tuweeyo abamisiri biseera bya Falaawo babonabona nnyo nebiseera byaffe bitwali mu biseera ebyo twabonabona nnyo abasinga okubonabona babonabona lwakubanga tebali lwabutamanya singa bamanya ekyo kyali kivuma singa bamanya nebeyina omulokozi singa obote ba politicians nga obote singa bamanya neyeyuna omulokozi ennaku n'ebikankano bya Uganda tebyalibaddewo oluyimba bayugumya ekibuga Yewayimya ekibuga lwakubanga kwewuunya nnyo kukkiriza okwali enamugongo ekigambo namugongo kimanyi kikitegeeza nti abantu ne babatwala kabaka n'abayita ne babayita nga babasibye babatadde kutiya nti muleetere ku mugongo ne bakula akagonga ako amabinja kyokka ne batagaana kola kikwegaana Yesu Kristo
ekintu ekikina kitya nnyo ekiri mu bantu kingawo ndi bomanyi nze ngobera ki ngobera muntu akoze ekintu ekituufu ekya Katonda okukkiriza okwampitirira konze kakati kirabanji yolimba nti ate bwali bwana buto nga njagala namwe abalokole mwenna wabalokole mwenna nakubaddenga muli bato mubene n'okukkiriza okwenkanankana kw'abajulizi nga mutambuza enjiri kubanga abakitambuza eyo mu Saudi Arabia nawa babatabako n'emitwe olimba olwali wagala kutegeeza abantu mubuulye enjiri awatali kutya ate ekyokubiri mwali mujjajjange mukagundi ono waliwo yatimako abantu mwanga kati era walaba ate jjajjange era yali muki ne mwanga biseera ekyo bamwangosa ne mwanga kakati nga nokumusekerera byali akola ebyo mbadde njagala tukome ku programu eno eyokuna naye tujja kufuna olunaku tukomewo mu programu eyokutaano twogere bwogezi ku nnyimba kuba obuweereza bw'ennyimba bwange obuweereza bw'ennyimba bwa profesa obuweereza bw'ennyimba bwa Pentecote obuweereza bw'ennyimba bwa Bayibuli bwansi yonna ku Sande ejja tukomawo ne Namirembe Christian Fellowship nga tulaba obuweereza bw'ennyimba lwaki omuntu yaliyimbye tuli mu biseera bya corona omuntu oyo mugumi omusibule waliwo ekigambo kigamba nti emiggo gyonna emiggo gye gyegituwonya ate nze nga bwemanyi sikkiriza mu bigambo byogere etaliko proof nolwekyo nzikiriza nti tunasaba emiggo gye ejja kuwonya ensi yonna wamu n'ensi yaffe mwe abantu bonna mbasaba mumwebaze sinze nzekka namwe mumwebaze nga mubeera mu maka gammwe n'ogondya amateeka gabagamba era okwebaza Ministry of Health olw'okufaayo nga bwesobodde n'abaserikale mwenna mbebaza lwamukoze buli mulwene nnyo okugezaako okukuuma abantu baffe era nsuubira tujja kubeera balamu. Haleluya. Tukyalina ekiseera ekyamakungula mu njiri akatabo ako kali mu mwaka gwa 1977 kakwasa abantu bangi abafulu Gospel Church era nze nali nkungula nga noga epapa kulaga nti ekiseera ky'amakungula mu njiri kituuse tekinaba kugwa makanisa bagaggadde naye enjiri ekyakungula omulwadde nga bwe bakusabidde profesa nga bakusabidde Mukama ayongere okukwatako nebyaleero bwe bitobe bigenza katukomewo n'omusumba Profesa Kayuwa ku Sande ejja nga tuyingira mu lugendo olw'ennyimba olugendo olupentekooti lwaki omulokole yaliyimbye nnyimba zituyamba ki mu maaso ga Katonda. Haleluya.